Oyinza okubanga okyawa amawulire ga Kenzo naye ffe tetujjako wagakuwa kasita abanga agakoze. Gwe atalyagala osobola oyitawo buyisi ku posti n'otakomentinga naye abagagala ndowooza bajja komentinga. Ku Projan Media TV, Eddie Kenzo avuddeyo ku posti eya jjo gye yakoze. Posti eraga nti yabadde atunda emmotoka ye bamusindikire sente ku Western Union asobole okubaawo olw'ensonga nti embeera gy'alimu mbi. Eddie Kenzo avuddeyo olunaku olwaleero mu ddakiika nga 15 n'akola posti endala era ng'agamba bw'ati: mbalamusizzaako abantu bange, yesterday nakoze posti saying nti ayina Western Union muwe emmotoka, ng'ategeeza ayina sente amuwe emmotoka. Agamba bambi nabadde nsaaga. Oba kitegeera bulijjo ndaba abantu nga basaaga ku Facebook ng'omu agamba nti paakawunga nkuwe TV yange nga just comedy. Naye joko yange abantu bagitutte serious yadde nze saabadde serious at all. Oba kitegeera nagamba nti ekifaananyi kye nakozesezza kyabadde sad but tekitegeeza nti tiyali ali sad. Kitegeera nagamba as you can see ebifaananyi ebirala nga woobirabaawo nabyo yabyekubiza olunaku olw'eggulo era yadde musanyufu yadde ali ku mawanga oba foreign land. Nagamba nti naye tasobola kukola kintu ng'ekyo kusaba abantu sente ku Facebook, ekyo kiba si kirungi. Nagamba era I'm sorry eri mwenna bekyanyizizza obubi. Nagamba naye I was joking naye munsaasire wemba mwanyize nze Eddie Kenzo musuuza eno mu Ivory Coast. Era nayongerako nti kakati nze mbuuza nti mbawe ku mawulire agafe eno oba ntuuleko wansi, ng'agezaako tegeeza atubuulire ekifa mu Ivory Coast oba akakanawumule. Ebintu bya Eddie Kenzo tebikoma kuwewuunyisa abantu olw'ensonga nti mu comments ze nalabye abamu bagamba Eddie Kenzo ayagala nnyo amawulire naye naffe tujja batugabawa. Yaffe buli ekigenda mu maaso ku social media tukibawa. Gwe kiba kikuyisa bubi posti osobola ogyesonyiwa. Kale neyanziza nnyo neyanzegera mbaagala nnyo.